kusala liiteko waggulu plywood kweri ddala eno erina okukwagaza ono okuba ate nga ndaba amazzi gaserengeta gadda sayidi eyo naye by the way ne gwendabye sayidi eyo yazimba ennyumba era ya plywood ate nga ye yendabye ennene y'amaka ati kati wano jjukira abajjolo bwe bamala okuguza ettaka bakuwayo ensawo za sementi 10 ng'entandikwa ensawo zigenda okusementi nga wane kati awo tugenda sementi nga tukole n'olubalaza ng'amazzi kitegeeza gaba tegagenda naye waliwo okubala distance eriwo okuva e Kampala okutuuka paka n'ebirala okubitambuza emirimu emizikale n'ebirala ozeewantu tewadde muntu abeera akumanyi byo tobirowoozezza tetwagala tumanya twagala kuva mu bupangisa kati basobola okumanya nabakumanyizemu okupangisa ebirambo byonga bagutwale ewataata nobale toyinza kukola bugumiikiriza atleast buddako kulaba nga sente zongera okuwerawerako atisi ennyumba neba ya bulooka netandika nebiba tewedde naye netandikako kati sente zatugambye zigenda wera wabadde birako nazo sente ate kati eziri ogwali omanyi kino zigenda kujja naziri we zijja anti kati olaba kati opoloti ogirabe ezettako bagitunga mulimu kwasa kiba kitegeeza ezo sente zetuli okulowoozaako nti oba tunaakola ebikulu ne zijja tusobola okugula eyo poloti ne tugigatta kweno kati kiba kitegeeza bwe tugula eyo ne tugigatta kweno tubeera tulina tuba tuvudde ku bya poloti tubaga ttaka okategedde ndaba nesimanyi abalaba n'aba bakiraba batya kubanga bayira wano wawanvuko wadde nakifuma tetuganye wali naye wanvuko okuva mu Kampala wadde kati kuliko nekubo eno jolo gyena naye wawanvuko then okuba ng'ozimbye ekibaawo kuba kino ekibaawo simanyi seefu yakyo yenkana kyongedde mu kino ekibaawo empalana ze muyina n'abantu n'ebiddako byonna simanyi babe babiyinza like real oba onaasobola mukonjo peere nosigala ng'okyali mulamu olwi twakujja mu kyalo ate era erozze mu kyalo okutwaliza ewamu nakifuma si kyalo amasanyalaze nakifuma tawuni yiri wali wansi nze ndi wano kati ate wetweraliikirira wetugamba nti n'abantu banaakiraba batya tetugenda kukola bantu banaalaba batya katukole ffe tunaalaba tutya kati nze nja kulaba nti nsanyusa okuva mu bupangisa nenfuna enju kati ba abantu endaba yaabwe nabo tugibalekere buli omu abe n'endaba ye then ekyogamba nti oba munnange bantu basobola okujja ne bapulayi basobola ogimenya ne bakubba munnange n'abasula mu ziggoloofa babamenya obadde tokamanyi bwe tobalabangako ng'oli asula mu goloofa yateekako okufulu eringa esiba bbanka naye ne bamumenya simanyi zo kyalina okunkobisinga ebintu bingi ku bino ate olina ebintu ebimu ku byewagana bye twalina okukola bazi naye abamu n'ababadde bagoberera nga nabagamba singa tufunye chansa kisi mukunja n'okeberwamu nkono omutwe kubanga ebimu byotandise okukola omutwe siyinza kubyenziga nnyo bwana bazimba mwabajjeko n'okukyala bano ono inginiya omukifuma omulala mumakindi inginiya owokusatu oli poota naye waakuno kale abayambe ku mukunja mwebale poloti yo etulimu 5 naye ekyennyumba zisinaba kukkiriza nnyumba ye gyalimu anti kati olabe kitegeeza bagenda tandika nga weboogera abayimbi abazimba abalina amayumba nga naye bakubala mbayimbi abazimba abalina amayumba sigenda balirwa mu bapangisa ate kati nange ngenda fuuka landiroodi kubanga nina enteekateeka y'okwongerako awo tuyinza okwongerako okwo okategedde nasoza mbisolo nkoko abapangisa bapangisa kati eno yonna poloti yange olaba kati emmotoka yiri mugipaakinze erigolooza eno yonna space esobola paakingamu emmotoka mmeka okategedde kati awo wetusimawo swimming pool badogo bange bwe bajja kati ako kadde singa yatandise okategeera pulaani nnene nnyo gwe singa osanzewo swimming pool ebbugumu lino lyowulira n'owugamu osobola okuva eno otagera nakweruka okategedde mukunja byayogera gosobola obbikiriza byolabya pulaani zakuba ibirala byali mukola yakedde ku maca kudduka kujja naate ndaba n'ennyumba yonna eneeraliikiriza nnyo ennyumba yapulaani asobola okuva eri ng'ayagala kumenya agikuba bukubi pansi ng'egweri kati nga mwe babbawusa ngaffe babbawusa kati gikube muyinza kijja nga azze kubba kyogamba abasula mu ziri ennyumba zakabiri babaga bababba naye alwawo kuyinza anti
yaddaludewo abatabbye gwofa kwa yangu ate be batasanze kati abantu bafe abatulaba ebirala ebiddirira temunenya okubagamba yakedde bwannawankya n'afumuka emisinde paka eno mwali kuzimba nnyumba nga bwe mugiraba wane eno ya plywood ebimu ku binene nasuubiza abantu betuyinza okukola mukunja bw'atuuka okumutwala bamukebera omutwe n'obulwadde obulala like treatment yajjanjabwa naye ebimu ku bintandise okulaba netuyinza okuba bitrustinga nnyo kuba eno ennyumba egyasazeewo okuteekawo muntu mukulu ekikulu tetujja nnyo kola ki wakanya ndowooza tolengere wali benda nalina ebireka ira biyitirivu nnyo temwateeseza gwe nga manager nkunja akedde ku makya n'afumuka emisinde ye n'asalawo ajje eno abajjolo bamuguliriza ettaka kyeky'ettaka wakimanyako ne bamukwaya tubadde betubimanyako ebyettaka kasana nti waliwo sympathy mukunja embeera si nnungi neŋŋamba owaayi wabanga alowoozeza kuba nalimanya akasente alirya kalye manyi naye muntu mukulu ayokana na ssente ze naye wabanga baze ne bamuguza ettaka nayo ne bamukwasaganyizaako ne babeera nga bamukendereza kasente abajjolo omwebale mbeebaza ku ekyo naye kyasinaba kukkaanya nakyo kuba nti azimba ennyumba eno efaanaganako bwekyo nga ne mumanyi entalo eziriwo ezigenda mu maaso zalina n'abantu abamu n'abalala okuba nti alina ennyumba bwetyo singa at least ebadde ya buloka naye yali badde nti ninnyo bweti ng'eringa eyakamyo naye nga bw'ayingira munda at least abeera safe lutalo lwennina mpozi okugamba omuntu nti nkubanja nga nalwo luba lutalo zonna era ntalo ate kati gwe nakyesiga otya oba omanyi abasirikiza okumala ebbanga bwe mba nkugambye nkubanja gwe n'oluyita olutalo nze sirulabanga lutalo olutalo kwe kugamba nti nkubanja maybe nga sikubanja nze bwe mba nkubanja ebisigadde mbirekera Katonda manager ekyo tekisingako apangisa waliwo n'abalina abakuumi ne babatta gundi tebamukuba amasasi ng'alina abakuumi tetuganye mwami Katumba Wamala tetuganye byonna biba ne Katonda naye era akuuma ayamba yeyamba oli omulengedde wali yazimba waliwo nju yasubi oli alina ya pulayi ate mulabi wa plywood omulala wabwo walabiddeko anti kati obuzibu obuva buliwe butatu batujajinga oluvannyuma nali mbaddeko n'omuntu n'afa ne famire negamba nti nzaamusaddaase nzaamuse banya bafuna ebizibu nga tebakwano baffe ne batwekwasa ne mu kino waba kiba kikuddewo kyonna mukunjo oli muntu mukulu saagala abantu bannenye bagambe nti kati ate munno bwe wajja naye asanga yabadde asigala ne jjajjawo eri n'abeera seefu n'ebirala ng'obanga osaze ennyumba kuteekawo ya plywood si wakanya ntegeerayo kuba okutegeera tebakukaka naye obanga ennyumba ogambye gye osule mu ya plywood ewaka wakyaliwo tewalina buzibu bwonna oba okiraba at least eyaligumiikirizaako yali badde asingako kuba nze ndaba si kibi muntu kubanga ayina ewuwe naye safety yo nga gwo omuntu nze nyiza obutagyezigisa wa saagala nkulimbe safety si ye bukuumi plywood mukunja n'abalina emmundu obalaba bakuba kati ebyo bya safety tubirekere Katonda kati olaba enju nsinga apangisa tetuganye bangi era balina ekintu ze bakola nakisinzira abamuntu kati ate nezembadde ngendo wa land road bwenzikuŋŋaanya kuba ennyumba era ebadde efunyise nga wenga tomanyi ozotandikirako emyezi nga 5 nogenda nga weegira mpolampola emyezi 5 tuba tusasudde renti wa mmeka emitwalo nga 8 tuba tusasuddewo mmeka so ogenza obalabalamu nga bateekawo pulaidu nosooka ogwo mu kiba kikola nze kanneebake wano zembadde ngendo wa land road nze saving nzimbemu gye muwulira gye mwagala okulaba mukanguyiza wakedde fuumu kamisinde 12 nodduka nojje yiye naatera okuggwa kimanyi olina okumanya security wano mugambi afunire embwa 10 ffe tulinze kwezitakwirire gwe munnyini ffe tulinze ekinaddirira kati sebo otesese kusenguka ddi ojje enju oluggwa bweti oyingira lwakuba abatuuze mbasanze bamaze okuyita leero lwakomeka leero lwakusatu lwakuna ekitegeeza ku lwokutaano osobola okuba nga osobola okujja n'ogisulamu nze nsobola oyingira enju yange kuba kakati enkya kuliko giyoyoota deni n'abasima swimming pool batandike deni kati kuliko n'okusima toyi era wabanga wali wazze nga tapamye toyi yo tubadde tetunnagikolako obadde omaliriza tukolere ettima akatanda kadde ate kati buliro nabo gye wakaddeko najja nako eno ate ffe tetuganye bw'oba ozze omaze opama fiiti kuba ebyo ebya toyi tetunnabikolako naye ate nabyo ngenda bikolako kati bagenda babasima toyi nga bwe basima ne swimming pool wali ebintu byaffe biyingire fiiti security eri fiiti kubanga abantu bonna ekitundu kitwaniriza bagenda bbeerangawo kati ataani agenda okujja atu tulinde kaza document ogifuna nero check up zogenda okukola enkya
inshallah onaba nga yatugedde kudduka nga leero onaba ozikoze nezivaayo nga ziri negative ojja kujja zinaba nga tezikoze bwezi tojja kujja ojja kukkiriza naye ngenda kusalira amagezi kuno ebisumuzo twabyesewo ne weggulira kuno tulina kusalira amagezi enkya tugenda kudeema kebe abamanyi ennaku y'obupangisa bo bagimanyi omutwe gwange simula lw'okusalawo neezimbire abampagira okusigala mu bupangisa tomanyi abo bayinza okuba babweyagaliramu ate n'ebirooto tulina byanjawulo n'emyaka tulina gyanjawulo eri oli okubanga akyali mupangisa nga wa myaka 22 okategedde nga mpangisa myaka 22 ng'emyaka gyalina 22-23 naye kati naffe osobola okutuula awo n'omanya emyaka gy'emituufu munda mu mutima gwo kati nze mba mmanyi emyaka gyange nkola decisions zange nga mmanyi n'emyaka gyange gikola ki gigenda kati osobola okwesigulira kwoli nga ye akyali muto okategedde kati kadole yayinza okuba mu bupangisa awulirirayo emirembe nawe towulirirayo mirembe gwe kyenomanya zitwali tugenda owanga Land Road buli mwezi nsobola oyiwawo drip y'omusenyu omwezi oguddako nenjiwawo amabulooka okategedde eno kyererezi kati pulaani gye nnina wendeeta embwa nga 15 nga kuliko enkazi 10 ensajja 5 ziba zeewakisizza embwa ezaalira ku myezi 3 buli mbwa wezaala obwana 10 mu myezi 3 mba nina embwa nga 3 muna zitunda ne bazookya wali nakyo anti kati ate zisobola okuluma zisobola otabukira abantu bakuno bonna ne basenguka nettaka ne lifuuka lyange okitegeera kati yiyo amapoloti gaago gakyaliwo lwakuba ezisinga bali kuzikulagula naye kati kyolina omumanya wano mungu byonna ebigenda obulungi poloti yaffe yesooka wano no mbadde babloga mbamye interviews babigambo gasaagala abantu bakere ku macha bali ebintu byeyogera bagambe nga tebigatta nendo za kanabo katubalike baje bakolera ddala tetwetaaga baga tetwagala gattira mulala twagala naffe twegattire kubanga ebimu ku bintu bali tuziyiza nogenda ku live n'ebirala nti ebimu byogere bali tebitegereka bulungi naye bitegerekeka ndoza ikiasi muntu muleka gyakole kyawulira kyayaga sasa inanyo kyenkuwakanya kale nyumba hiyo bali mukugizimba nyumba ya Mukunja asaza wazimbe nyumba ya plywood bayitekewo mangu basenta linyonyeza achezo naye okay kale kati gwe genda bayita abayimbi abalina enjo olaba oba sigenda tuula mu maaso abayimbi abalina ennyumba ate abayimbi abalina ebo nga balina ennyumba olemu kubatula ku kifo ekyokumwanja bwe bayita abayimbi nga bazimba ate tulinawo bameka kati oli ebigambo bya Mukunja okumuli ofuna ki kikugira mu bwongo sembera wano kikugira mu bwongo oli Mukunja byayogera yogera ngo yogera muzima tena kyagenda kukola uli byayogera kikugira mu bwongo muli esa yetaga okutwala ko mu dwaliro bamukebera omusujja bakebere ki Elina kyamaanyi kyawe wano kyatoyongereza nedda kati singa essaawa eno ofa nange nenfa omulambo gwe bagutwalawa si wa taatawo ogwange bagutwalawa si mu maka gange kunze naawe ani gwe balina okukebera kale ku nkomerero bajja tegeera mpola nti nyinza ova omutwe gwange tegunnalaluka nga gwandaba naalaba byenkolo gwe yegwatabuka era gwa kalambuko bakatwala bulungi mu bazadde bo kalambo mulambo kale ddambo lye ne bagawuye tumukomeza ogwange bagamba amaka ge gali wannakifuma oyambukirawo ku ssomero lya Vision for Africa oyambukako katono ne mutuuka mu maka ge okategedde era we mba nkuyita nkugamba jangu ewange mu maka gange naye gwe oba ompita era ogamba jangu wano yatupangisa kati obitegedde kale okutandika n'olwokutanadde banoonya Mukunja bwatuuka ku Vision for Africa nakifuma oyitawo kati nokkirira mujje wano jolo weetunda ettaka mujja musangamu kubanga ebimu badde binemesiza okuba nti mugamba namubakweka naye waliwo ebimu bisaaganya nnyo biva ennyunyumba so mujja kujja mu musange wano bulungi gwaffe tumukozi gwe tugezaako kola sibazaako ngalo salaamu alaikum waalaikum salaamu walakumbalukaatu Export TV to the world.